Rwasa ne Angelo Loza tebikomekeredde maziga ng'enjogera ya social media weegamba mbu it has ended in tears. Amanya eddoboozi bamutemuse SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media. Twebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens mwebale nnyo mwebale ddala nawe watandika kubeera ng'osubscribinga. Osobola okwegatta ku kingdom yaffe ya SMX Media ng'otusubscribinga wano eno togenda kubeera ng'omissinga updates naddala mu entertainment industry wano mu ggwanga lya Uganda. N'ekirala ffe wano ku SMX Media stories tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi sogowe nawe nayaga stories ezitatwala nnyo data ngenda kusaba subscribing on SMX Media oleme kubeera nga omissinga updates n'ekyatuwe lukaminga omuntu yenna awulira nti yandiyagadde okubeera nga alanga ne SMX Media gwalina business olina services zoprovidingira bannayuganda olina products zotunda osobola okubako enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen ojja kubeera nga osobola okufuna SMX Media nsobola okubeera nga tukwasaganya business ez'enjawulo. Okusinzira ku social media omanyi social media abantu abamu mulowooza mbune abantu badde oku ne bawolokosa badde oku ne boogera ebitagasa yes ebyo byonna bibeera okuba nti waliwo ogenda kusanga bannange olunaku lukere ku makya nga buli omu kyapostinga ku social media nga kyekituufu nga ge mazima nga ge genkomeredde nedda naye okusinzira ku social media story nyingi nnyo ezitandikidde ku social media nze ending up nga ntuufu Dax Cartel ne Momo 19 story zaabwe ez'okubeera nga zibreakinga oba nga bayawukana zatandikira ku social media zakomekerera ntuufu ani omulala waliwo stories nyingi oba abantu aba breaking the up oba stories ezize nga zitandikira ku social media ne zikomekerera nga ebintu bituufu oba oluusi nga si bituufu naye in most cases nga bituufu. Embaga yani waliwo n'embaga awo ya Maulana and Rain byatandikira ku social media mbannanga bagenda beerayo embaga twagenda okulanga bituufu. Rema Namakula ne Dr. Muza Sebunya byatandikira ku social media mpola mpola nayo mulala byagenda okukomekerera nga bituufu. Bintu bingi nnyo bizize nga byapeninga ku social media platforms ez'enjawulo ne bikomekerera nga bituufu. Kakati Rwasa wamu ne Angela banene bakamala okubeera nga beewasa si bbanga ddene nnyo emikolo gy'okwanjula we gyabeerawo naye ate amawulire agali mu nkuubo gali mu kulaga mbu binene ebyabwe byandibeera nga bikomekeredde in tears okusinziira ne katambi ke nali nkulazeeko lumu waneena aka Rwasa ye ne mukyala we baali bayambadde uniform za NRM eza yero n'agamba naye Rwasa oyitiriza nnyo okubeera ng'oyogera ku Diana Nabatanzi yali mukyala we Angela nga yagamba Rwasa n'agamba oyitiriza nnyo okwogera ku Diana Nabatanzi Rwasa n'agamba nange nzenga mwogererako wa yedda Angela ng'agamba mbu buli wateekako TV nga babuuza Rwasa ate Diana Nabatanzi nga gwayogerako ate kineeno Diana Nabatanzi ngiye tamwogerako ng'omukyala kwegana naye nga kimuluma n'agamba lumu alisibamu ebye n'agenda kasimanyi oba lwe lwaleero oba lwe lweggulo oba lwe lugenda okubeera nga lubeerawo naye okusinziira ku bantu oba sources ez'enjawulo ziraga nga Rwasa wamu ne mukyala we Angela bandibeera nga baawukanye naye ebyo byonna tugenda beera nga tubitegeera tuve mu bya mbumbumbu mbwe subscribing on SMX Media kwa ngenda sigala nga nonya research oba clarification ku nsonga zinene za Rwasa wamu ne mukyala we Angela kyema sigenda malako weekend eno nga amazima tetugazudde obange ekituufu tekivuddeyo if not ng'omu ku side zonna avuddeyo n'abeera ng'ayogera either Angela aveeyo abeere ng'ayogera oba Sekyo Rwasa aveeyo abeere ng'ayogera naye Rwasa oba Angela wagendere that is if nga bituufu Rwasa badde amanze okubeera nga mukolera boutique ya Angela boutique ebaddewo ne Tavern Kick restaurant nga nayo restaurant Rwasa yali yagikolera mukyala we oba nga yagikolera mukyala we Angela nayo we badde nge operating naliwo nze kenyini wali ku SMX Media nengi ku introducingira mbu Rwasa akoledde mukyala we business ebyalema oba tomanya ne Diana Nabatanzi ayinza okubeera nga ebintu ebyo yabi oba yalinga na achievements zajje mu Rwasa ng'omugagga naye ye bya Angela tubadde tubirabyeko boutique tugirabyeko ne Tavern Kick restaurant nayo nga tugirabakolwa kwanda bata amanya erimu ngage gamo naga club ya Rwasa Tavern Kick club eri Masaka ate Tavern Kick restaurant tomanya musajja ayinza okubeera nga yakuwa business naye nga zonna rights zonna ziddaje ziri gwe ng'oliwo nga boss na cooperating naye nga just in case of any misunderstandings wekayanga nga tewaliwo nakamu koyinza kubeera ng'ovaawo omugagga kubanga sofa kati amadinnya Tavern Kick wabeera nga yali registering bannange akazungu kagala kuntwala speed engeri akazungu gyenkagattamu Oluganda oyinza okwekanga ng'okonye ngeri yabi registering wabeera nga yabi registering ng'erinnya alinako copyright that means neyo restaurant nayo ebeera mannya oba ebeera under Rwasa naye katusabe busabi bibeere nga tebikomekeredde ntiyazo omanyize sinyumirwa nnyo
oba sanyukira nnyo muntu kubutya ku macha nembera awo nesanyukira Kibalyose ne baawukana nekera ku macha Lwasa ne Angela Balyose ne baawukana ni Dax Cartel ne Momo 19 nekera ku macha Balyose ne baawukana Dr. Rema Namakula amu ne Kenzo ne bakeera ebintu bitagenda bulungi noga Balyose oli ye nga ali awo bunyumirwa kulaba abantu baawukanye oba batali mu ssanyu naye nga abali mu nnaku badda mu nnaku ne batandika okubeera nga bakaba amaziga gaabwe awo ng'abisanyukira nnyo compare to weyandisanyuse ng'abantu baneno bali wamu oba ng'omukwano gubassa mu kapu naye wano ku SMX Media nga nkugambye ngenda sigala nga following up ku nsonga zineeno zonna tulabe wa exact gye zigenda okubeera nga zikomekereza Lwasa wamu ne mukyala we Angela okusinziira ku gali mu nkubo ku social media platforms ez'enjawulo agalaga mu abandi beera nga baawukanye abanga byakomekeredde mu maziga ng'enjogera kati wegamba mbu it has ended in tears. Amanya n'eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media nera nkutegeeza nti wano ku SMX Media updates tubeeranga nazo buli lunaku buli ssaawa naye ng'esinga okubeera ekikulu ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwuka datawo aleme kubeera ng'agenda mungi so gwe naafaayo ku data butagenda ng'olaba stories za YouTube kuno subscribing wano ku SMX Media updates zonna ojja beera ng'ozifuna. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX I sign out.